Omuyimbi Cindy Sanyu alaze ettabbu ku bizinensi ye eya Cindy's Beauty Lounge wali munangate mukkira byengenda okubeera nga nkutuusako beeguddeko munangate ne Bruno K ate nga Shiba Kalungi bannange alaze ettabbu esayidi eno naye kw'osaate n'omukyala munangate Rema Namakula bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuke nkutegeeze likinga kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba wabula kansuke munangate nkutegeeze nti Cindy Sanyu akyazizaako muyimbi munne muyite munangate Bruno K atuuseeko munangate ku bizinensi ya Cindy bizinensi eno eri wali munangate mukkira esayidi nga boogezako okulaba naye bannange omukyala alina munangate ekifo kirungi okukamalako obumazi buli kimu kyonna nkugambye ekikwatagana munangate n'ebya beauty. Let me show you around. Wow. This is our sinks. You can wash your dreadlocks. I see they're very clean. So the next time your dreads are dirty, come here. So this is the ladies' have. Ladies' makeup, hair, everything. Everything. There, everything. And then we have all this for the guys. Looks like I'm crazy about the guys. These guys will be asking, where is the Cindy Beauty Lounge located? We are at Godwin House to the Chida. Everything beauty we're doing over here. Yes, just before Shopwise in Chida. But you do come Godwin House, a building full of glass opposite the Subaru garage. If you want to buy it. What's the wishes? Wano batunda kalo nange zo zenyamba dikalo maso. These sheds I got them from Cindy Lounge. Yes, so they're all here, men's sheds, women's sheds are over here, beauty products, and we have supplements over there. I want to ask you a crazy question. Do you know anything about Sheila? As you guys, please tell Bruno K about Sheila Jet, okay? Me, I'm not going to say anything. Something like that. Omuyimbi munangate Cindy Sanyu kw'osaate ne Bruno K bwe batyo babadde beeguddeko munangate esayidi awo wabula nga nkwongeddeyoko kyekinzekoko ku Shiba yataddeyoko ebifaananyi bino akichwali abadde ayambadde bw'atyo bannange Shiba ayogeza abantu obwama wali munangate ku mikutu egy'enjawulo nga boogezako okulaba wali wonna bw'atyo nkugambye bw'abadde alabise mu bifaananyi ebyo bibadde bikutte munangate ettabbu ku mukutu gwa Instagram kw'osaate n'emikutu emirala ye muyimbi munangate Shiba wenkoledde vidiyo nno eno nga yakavaayo n'akola munangate remix ne mwana mulenzi actually mwerabidde n'erinnya oluyimba lwalutadde dda munangate ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo so ye mwana muwala munangate Shiba Kalungi era nga naye ali munangate mu kusetinga project munangate empya oluyimba ate olulala esayidi okuddiriza ku zini munangate wesibadde kw'osaate n'ensambadde esayidi eyo nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ku muyimbi wo Shiba wabula nga nkwongeddeyoko Rema Namakula yabaddekoko munangate ku mukolo ogumu nga boogezako okulaba nkugambye kaseera ka mikolo wabula omukolo gwe yabaddeko mu ebyo ebifaananyi bibadde bikutte munangate ettabbu nga boogezako okulaba bannange naye yabadde munangate nga ayaka kyo bayita munangate okwaka mu kakala aka bbulaaka ekiteeteeyi kye yabadde ayambadde Rema Namakula munangate ku Salamoni actually ndowooza munangate abagole obalengera mu bifaananyi ebyo wali wonna so bwenti munangate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitrekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.